Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati naawe atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere nga tomissinga nsonga nga zino. Abo boolabye bali mu bitundu ebigenda okusendebwa essaawa yonna bali mu kifo kye bayita Ganda. Ekyalo bakiyita Ganda, waliwo n'ekirala kye bayita Nankuwadde. Oba omanyi enansana we basenze we bayita mu Ganda, kitundu kye bayita Ganda, ne weetooloola nojje Nankuwadde ebuloba abamanyi side ze Nankuwadde, abo bonna abeetooloola ekitogo kya Lubigi bonna basendeddwa mayumba, era kati bano ab'e Nankuwadde ennyumba zaabwe zibadde tezinnasendebwa olunaku olwaleero nk'ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa 7 2024. Ennyumba zaabwe bagenza okukeera ku makya nga ziriko layini nga ziriko X nga kuliko n'ekigambo NEMA. Kati gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti embeera bwetyo bwerabise abantu bali mu kwekalakasa bino bya ddala, era bano benkugambye bya lunaku lwaleero bali mu bitundu ebya Ganda, mu bitundu ebya Nankuwadde. Abantu leero beevuddemu bagamba tetugenda kukkiriza, si buli kinajja nga tukikkiriza. Bali mu kwekalakasa ne wenjogerera bino oba wenkoledde akatambi kano bali mu kwekalakasa. Ngenda kuwa akatambi akalala gwe kasitoba nga okyali naffe ogenda biraba. Abantu leero beevuddemu bagamba tetugenda kubeera nga tukkiriza nonsense, twagala ttaka lyaffe, temugenda kutugobaganya, tetulina gye tugenda kubeera nga tuteeka baana abantu be Nankuwadde n'abantu b'e Ganda ne mu bitundu ebirala. Jukira mbadde naakakuwa amawulire emabega kaawo nga nkulaga nti ebyettaka bitandise okuba nga biwanvuwa. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya NEMA, National Environment Management Authority, bagenze bamaakinga amataka mangi oba amayumba mangi nga bano bannannyinigo babategeeza nti munnange ennyumba eyo egenda kumenyebwa. Ekifo kyo kino kiri mu lutobazi era essaawa yonna gavumenti egenda kubanga ekozesa obuyinza bwayo ebeere ng'etwala ekifo kino. Abantu bazze beemulugunya mpola mpola, naye nga wetwogerera abamu batandise okwemulugunya kwabwe okuteekamu action. Kugambye abo boolabye bali mu bitundu eby'e Ganda n'ekitundu ekirala ekimanyiddwa nga Nankuwadde. Nankuwadde kyalo kiri saidizi eyo ebuloba, abamanyi ku kkubo ery'ebuloba oba abamanyi Mityana Road oba wakava mu Katoogo, ekkubo eriweta bw'oba okwata eri liri ku mukono ogwa ddyo, eryo ekkubo ligenda Nankuwadde. Kati awo wonna wonna gavumenti yamaakingawo amayumba gaabwe eyo munda gonna bagamaakinga. Gwe munnanga agoberera omukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti bano be bavudde mu mbeera ne bagamba tetugenda kubikkiriza ku mulundi guno, bwe kuba kufa mugenda kututta naye temugenda tumenyera mayumba nga tulaba. Ekitongole ekya NEMA kyatandikira saidi z'omu Lubigi nga bagenda basenda amayumba g'abantu oluvannyuma lw'okuba nti bano bazimba mu bifo eby'entobazi. Kati kankwongera akatambi kano nzije ate mbere nga nkwongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera.
Yes, ebyo biri mu bitundu ebyenankuwadde n'ekitundu eky'Egganda mu Nansana amayumba g'abantu essaawa yonna bagenda kubanga bagamenya. Twakuwadde awo obutambi nga tukulaga mayumba gonna nga gagenze gateekebwako X nga kiraga nti essaawa yonna gagenda kubanga gamenyebwa ekitongole kino ekya NEMA, National Environment Management Authority. Wabula bano abantu bagamba nti ku luno tetugenda kubeera nga tukkiriza mujja kumenya g'abalala, kubanga singa mubadde ddala mulwanyisa kuzimba mu ntobazi oba mulwanyisa butonde bwansi mwandibadde ebintu ebisinga obungi byonna mwabimenya. Naye twalaba mu Lubigi petrol station eya Starbex mwagirekawo ng'eyimiridde, kati ate muli ku mayumba gaffe mwagala kumenya. Abantu nno bakalambidde, obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo, embeera tebadde nnyangu yadde dakiika n'emu. Byenjogerako bino bikyagenda mu maaso, tolowooza nti biwedde. Gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV tebinnaggwa, abantu bakyali mu kugenda mu maaso n'okubanga beekalakaasa. Bagamba ku guno omulundi tetugenda kubeera nga tukkiriza ekitongole ekya NEMA okubeera nga kijja bamenye bumenya. Tetulina we tuteeka baana baffe, tetulina we tugenda kubanga tusula singa bamenya amayumba gaffe. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV si ebyo ebitundu byokka, naye ne mu bitundu ebiri sayidizi eri mu Makindye Ssaabagabo, ebitundu nga Busaabala, ebitundu nga Gangu, nayo amayumba gamakingiddwako dda ne X era nga bateekako n'ekigambo ekinene ekiraga nti wano wa NEMA. Essaawa yonna oba ogenda kubanga osendebwa oba oyagala oba nga toyagala. So abantu bano bali mu mbeera ya bunkenke yennyini. Gwe munnanga awuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, kyenjagala okubanga nkutegeeza nti essaawa yonna amayumba gagenda kubanga gamenyebwa, wabula okwekalakaasa kubadde kwa mutawaana era kukyagenda mu maaso. Njagala okutegeeza nti abantu bano bali mu kuweera nkolokooto obutakkiriza kubeera ng'ekitongole kino kiddamu okubanga kimenya amayumba gaabwe. Gweno angoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV, ngenda kuleetera byonna ebiva sayidi eyo. Abantu b'omu Lubigi, abantu b'omu bitundu ebirala byonna bali mu kubanga bateekawo embeera ey'obutakkiriza kubeera nga bamenya amayumba gaabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.